sorry, zinda kazi. Sorry. Mwana w'omwami ekyamazima mwana w'omwami Reverend Kabaka Mukasa taliiwo olwaleero naye bw'aba taliiwo ate ofiisi tegaana kubeera ng'erimu abantu abatambuza ebintu alina emirimu emitongole gyaliko naye nga nze Muwonge George Stanley Deputy Speaker wa Mukono receiving ebintu bino bireeteddwa abantu bano bonna nga bembalaba abalonzi be nga bamusima ebirungi byakolera ekyamazima balaba service delivery enguudo ebyamalwaliro ebyensoma ate ng'ojje n'ekikyo ng'omuntu bamutuukirira n'ayamba ekizibu ekikyabulamu kyokka ekya service commissioner yokka kisinga kitereera Mukono ejja kuba kirimu abo boogerako olwawo ku lwe twakoze ne bateeka mu kibalo kya 89 naye ensonga eyo yaguno omwaka ogwatandise tetusuubira nti egenda kuggwa naye obulagajja obugaya bubona okututeeka eyo bwavudde ku bakozi ba gavumenti abamu okutuuka emirimu leeti n'ekirala nga abamu bali acting tebali konfamu bintu baba naddala lwakakiiko ako tusaba nti abantu bano bonna abalonzi bonna basinga emirimu ebulandi byakola okujja olwaleero ne bamujja okumwebaza ne bamuleetera enkota y'ettooke eno ne bamuleetera n'amenvu gano eyo si ensonga kubanga kino kiriibwa kyakolebwa mu yero ate toyinza kukikyusa naye era obubaka buno bonna mbulisiivinze ngenda kubumukwasa abakubiriza okukolera awamu mwebale n'okubeera abavumu agamba tujiri 26 waali bulwawo obukulembeze babamu okusomboozebwa okw'enjawulo ebyo tebikola ki tebibulamu olwekyo ku lwa ofiisi yange Sipiika wa Mukono ebintu bino ngenda kubisaako era mugaye nti abantu bazze okulaba nabo b'emirimu emitongole eziriwo tesobola okubeera naffe ebintu ngenda kubisaako Mubisitule abikwateko oli omukono nga bakwebaza emirimu gy'okolera disitulikiti yonna nga bagamba nti 26 ng'oli tebajja kukubaako bakalubawoye so tweyanza nnyo mwami Deputy Speaker otukoze obi mwami Muwonge mwebale kukolera abantu abaabalonda ffe boolaba tuvudde ku byalo ebyenjawulo mu luka gwa Nsulo Kawuga ne bannaffe abalala abasiima omwami Chairman Reverend Peter Mukasa byakoze era tuli wano kubanga twenyumiriza mu bakulembeze baffe abatatuyiye twebaza Reverend Peter Bakaluba Mukasa enguudo z'akoze ne yeefiiriza oluusi n'ateekamu ssente ze n'atuwa ne tractor oluusi n'aleeta mu maanyi ge omutima ogwo tegukola ki tegusangika kubanga ennaku zino abamu bakyukakyuka baluvu nnyo tebasobola kukola ki kwefiiriza so olwakatono twandibadde tuleeta bingi nnyo naye lwakubanga tusobodde okufunawo kano akatono naye emitima gyaffe twefiirize era tusiima eyo Reverend Peter Bakaluba byakola ki byakola era n'abakulembeze abalala tubasaba bakolenga ye waakola kubanga ffe abantu yemmwe eddoboozi lyaffe yemmwe maanyi gaffe yemmwe buli kimu ekyaffe kyovula tubeeteekamu ki obwesigwa era ne tusaba ne Mukama atuyamba akuume Reverend Peter Bakaluba Mukasa Mukono eno yaffe ffenna era buli muntu agyagaliza ekirungi ajja teeka ettaffaali ku kintu ekiteeka mukono waggulu naye waliyo bannaffe abalala bannakigwanizi abaagala okwefuula abakatonda small gods obwawa naye ekitali kituufu buli omu baamulonda ku kifo kye buli omu akole buli omu ave okulumangana kubanga buli omu yagira ku kifo kye era nebaza Deputy Speaker omulimu gwa Deputy Speaker agukola bulungi alwati omulala gwe tubeera tulonda ku kifo ekirala anonooza mu bintu
ebirala ebintu ebyo si birungi era ffe abantu nga ffe abaabalonda oba abantu ababeere okugurawundi bitumalamu ki amaanyi era twebaza n'omu principal waffe sobola kuvaawo nsogedde ku his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuleeta ekibiina ekyabavubuka n'abantu abaagala eddembe ne Uganda ki empya era nebaza ne bannange okwefiiriza akadde ku mirimu gyabwe gye bakwasaako engalo okujja okulaba nti ekintu kino tusiima omuntu atulaze omukwano atukoleredde era nsaba twekwate wamu tusabire Reverend Bakaluba Mukasa waayi n'abalaba abangi abantu bamu tebaagala bantu bakola ki bakola ayi Mukama Katonda wange ali waggulu n'ensigwa waniridde eggulu lino okutali mpagi tukwebaza era tukwebaza olw'ebirungi byotukoledde n'obulamu bw'otuwadde tukwebaza okuviira ddala waggulu ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tukwebaza olw'ababaka baffe bewalonda aba NUP abatukoledde ebirungi wabula ne tunyiigira nnyo abo abakolimira bannaabwe oba abawalana bannaabwe oba ebirungi bye bakoze bo ne babitwala ng'ebibi ate ebibi byabwe ne babikola ebirungi tusabira Reverend Peter Bakaluba obulamu omuwangaaze awangaale asinge n'ekunfugu Mukama kubanga byakoledde mukono birabwako abaana bali mu kusoma akoledde abantu amazzi saako n'amasomero ayongedde okugazima n'enguudo azikukoledde Mukama muwangaaze naffe bakulembera otuwa obulamu n'abo bonna abamwagaliza ebirungi obawe ebirungi abamwagaliza ebibi Mukama obagireyo omukono gwo ogw'ekyuma obagololera omugogo webale Mukama tukwebaza People power, our power. People power, our power. Kunga kunga, kunga nabuti, kunga bukutu, kunga Bakaluba, kunga nabaza, kunga chairman Kamanda, kunga Uganda, kunga Bobi Wine, people power, people power, everywhere you go, everywhere, NUP. Anti yangambi ali Kampala eyo naye yangambi wanozekola ki okwebaza omwana wakawadde negyatukoledde abaana baffe basoma enkuuto atukoledde buli mwana tumwebaza Mukama mutwere omugisha Bakaluba olw'ebirungi byakoledde oze biki twebaza Bakaluba olw'ebirungi byakoledde mukono nazimba amasomero abaana basoma akoze ebirungi bingi akoze ayinza okuba nga era kyemanyi alina yegenda tumwebalizagana n'ekisanja ekijja tugenda mwongera akalulu singa tadda kwesimbawo tasobola badada kwesimbawo Mzee Bakaluba ate tujja kuteeka ekipande kye tetulonde ekipande kye nga Mzee Bakaluba tujja mulonda ne ayiseewo bwati yesimbyewo singa takomawo Bakaluba ne baba takomyewo tujja mulonda ajja kujja alonda ekibumbe at least ekifaananyi kye kijja baawo ajja kudda namasaka nakyayagala Bannange Reverend Peter Bakaluba tusaba ajje 226 ne 231 nagwera tugenda bya tumulinze kubanga ku bafuzi betwafunye oba bakulembera district yaffe y'emukono tetunafunako ssentebe kyamaniro C5 atukoleranga Reverend Peter wabula tumusaba ekintu kimu agende maaso neye enkola agende maaso n'ogwo omutima gw'okuyamba era Mukama agenda kulwana n'abo abamulwanyisa atangaze amakubo ge agende maaso n'otukolera amuwe obulamu amuwangaaze n'abo bonna abamwagala abawangaaze neyanziza nnyo ssebo amanya kansala mulangira mulondo Daniel Zwilba kyekikuleesa kansala yo C3 mukono Central Division ekintu ekindeese kweyanza okitiibwa Reverend Peter Bakaluba namwe ebintu byatukoledde kubanze nfunye ebigambo bingi nfunye okweyanzibwa kungi okuva eri abantu b'ekitundu kyange ebisinga byogeddwa naye nga kyenjagala okwogera njagala osembeyo nga njogera nti buli omu alire mu sowaani ye okuliira mu sowaani y'omulala ate kirina bakintu kibi nnyo neyanza
amanya nze Muwono Air Force nze chairman wa Kunga Nsube Kawuga wa National Unity Platform. Leero tusazeewo tugende twebaze omwami Reverend Peter Bakaluba Mukasa chairman wa LC5 kubanga ngaffe aba National Unity Platform tumwebaza ebirungi byatukoledde era n'akuuma ekibiina kyaffe n'abantu bakyetaaga n'abalaga omukwano okubakolera enguudo okukola amasomero n'afunira abaana baffe basaries kuzimba bowakola eyo mu byalo n'ebintu ebirala. Kitulaze nti ali wamu naffe era ayagaliza ekibiina kyaffe obulungi. Ne waliwo bannakigwanyiza abamu busitaani obuli okuzungazungira ano mu mukono obutusumbuwa bwagala okujja okuleeta emyoyo emibi kubanga we bulaba abalala ne bakola tebwagala bagende mu ggulu bwagala bwokka bwokka bwe bubeerawo. Era nkubira omulanga bannamukono abaagala mukono ekirungi kyonna nti muve mu bantu abalina peregesi abantu abali awo okwogera obwogezi. Twagala kati abantu ba Uganda munnauganda nga nze n'abantu abalala yeffe eddoboozi ly'abo abatasobola kwogera, yeffe abakulembeze abalina otwala eggwanga mu maaso. Twebaza pulezidenti waffe mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yateekawo ekibiina kyaffe ekito era omuntu yenna omuntu ablendinga naffe ow'emyaka gyaffe n'omukadde yenna asobola okyenyumirizaamu. Ebibiina biri ebirala bibadde n'entalo zaabwe, badde n'entalo waliwo ne bana abeefuula nti be bannyini bibiina ebyo ebiriwo. Naye kino ekibiina ekipya ekya National Unity Platform mukama mulungi nti kizze ku generation yaffe. Generation nefe abasinga mu Uganda obungi. So omuvubuka ali eyo n'omuntu yenna ayagala Uganda etuukeko ku ttula eddungi yeetaaga yenyumirize mu kino ekibiina. So ffe tuvuddeyo tusiima abo abakolera ekibiina ebintu ebirungi basikirize abantu abalala otujoyininga n'abantu beyagalire mu kibiina kyaffe. Naye waliwo abataagaliza bannaabo abeefuula nti bo be bakatonda ba wano be bannabyabufuzi bokka n'ate bajja bankuseere ne kati bafuuse olumbulege mu byobufuzi balemesa bannaabwe kuba batuuka n'essira okwogerera bannaabwe amafuukuule kyokka ne bali ku bifo eby'enjawulo. So guno omulanga gwendi okukubira Munnayuganda ali eyo abakulembeze abo abalina effutwa ku bannaabwe babi nnyo. Omuntu ataagaliza teyeetaaga mu nsi kuba bwe tunaakwatira ewamu tujja kutuuka ku binene ate ne Mukama ajja tuteekerawo ki emirembe n'obulamu ajja butuwa kuba we mba nkwagaliza nawe onjagaliza ani anaabeera n'omutima omubi okusobola okukola ekyobulamu ku munne. So bannayuganda abali eyo n'abakulembeze abalaba National Unity Platform basaba mukolera abantu kuba principle yaffe yagamba twetaaga service delivery. Si bigambo ebigambo abantu babiwulira era abo abakyayogera ebigambo baddeyo mu Cold War waliwo olutalo ne lwo lwa bigambo ne muddaawo. So ffe tetukyali mu Cold War naye tuli ku service delivery. Ensi ezaakulaakulana ezirwanisa economy zisingapo n'ensi endala kati naffe yeyo stage gye twagala politics waffe tukole ki tumulinyise tukoye bana abalina peregesi bagende mu Cold War zaabwe. Ffe tetukyayagala bigambo wabula twagala ki entalo ntono nnyo kubanga nga womanyi principle waffe musajja mugezigezi byonna gye tuvudde mulabi ne tukola ebyewuunyisa ne zino entalo nga woolaba kyaki nti kyaki mujjamu ababi bonna. Naffe twatandika kino ekibiina kyaffe nga kyaki buli omu twamuyita. Abamu baali babagobye ewalala ne bayina empisa ensiiwufu ne bayina ebikolobero ebikyamu ne lwagwaffe twayaniriza buli omu kuba twetaaga buli omu ne tujja kubaluŋŋamya tujja ne kuzimalawo kubanga eno pate teinaamu kinoomu pate y'abantu era oyo ataakolere bantu ataakola ebyo bintu bantu bye baagala ne tagobera ne principles zaffe tujja kumugoba oba mwennyini ajja kweboola yekka kuba omuntu tunaamulabiranga ku bikolwa bye wonaalaba neffe ate tukola ebitutwala mu ggulu ate ne ggwe okola ebya sitaani ago amakubo abiri maawufu. Era oyo ataakole kya National Unity Platform ajja kweboola yekka agende ewalala. Neffe twagala abantu bakozi, twagala abantu abakolera abantu
era kyensaba abakulembeze baffe abo abalina ogwo omutima oba abalowooza okusaanyawo kino ekibiina kyaffe ekipya balekeraawo. Ffe tuli bakozi, tuliwo okuyamba bannayuganda okugenda mu nsi gye twabasuubiza. Olaba ekibiina ky'abantu ffenna kireeta abantu ab'enjawulo. Kati we tujja mu kibiina buli omu alina personal characters ze ng'omuntu. Wavaayo omuntu eyeewerera munne ye nga yaye ayinza okuba ne personal interest ezize. Ffe nga mu kibiina tetwandiyagadde muntu kuleeta personal beef oba personal gundi yonna grudge ku muntu ate agireete mu kibiina kyaffe. Nga bwe batugamba charity begins at home. Ekyo yayinza okubeera ye bw'atyo bwe bamukola ki bwe bamukusa. Ffe ng'ekibiina twetaaga abantu abakolera awamu kuba agali ewamu ge galuma ki ennyama. Bw'oba olabye nti munno waliwo ky'omugaane togize tuyinako kasi yaffe, tuyina n'abakulu abatusingako abasobola okukola ki okuluŋŋamya ensonga. So ekintu ekyo ekibeera kyaliyo omuntu oyo yeetaaga agende kubamusingako kubanga ekibiina kyaffe teri muntu asinga kibiina bunene era ye talina buyinza obwo abe ebintu abitutte mu mikono gye.